byalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lapke agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Wewa kukulisayo nnyo mukumulamu okwo nate kaneyongereyo n'amawulire gaffe amalala agavudde mu nsike y'ebyemizannyo. Mu kwetegekera empaka z'okusunsulamu ez'ekikopo kya Africa, ttiimu ya ggwanga The Cranes ekubiddwa goolo 2 ku bwereere ttiimu ya Zimbabwe mu mupiira ogw'omukwano ogusambiddwa mu kibuga Harare olunaku olwaleero. Cranes yakusamba Botswana ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ejja. Mu ngeri y'emu omukwasi wa ggoolo ya ttiimu ya Uganda The Cranes Denis Onyango agudde mu bintu bw'alondeddwa ng'omukwasi wa ggoolo asinze mu liigi eya South Africa. Ebisingawo ku ggulire lino katubifune embujjuvu. A penalty to give Chiefs light at the end of the tunnel and is denied by Onyango. Does not. Omukwasi wa ggoolo ya ttiimu y'eggwanga The Cranes Denis Onyango alondeddwa ng'omukwasi wa ggoolo asinze mu liigi ya South Africa eya Premier Soccer League. Onyango awangudde abakwasi ba ggoolo abalala okubaddemu Webb Joseph okuva mu Beda Vest Waits ne Shu Aib Waters okuva mu MP Blacks Access. Onyango abadde ne season ennungi bw'ayambyeko kirabu ye eya Sundowns okuwangula ekikopo kya league ekyomusanvu bwe baakuba Kaizer Chiefs goal 3-1 era n'ataasa penalty 2. Awangudde obukadde bw'ensimbi 10 era nga wakwegatta ku ttiimu y'eggwanga e Zimbabwe akawungezi ka leero. Onyango abadde akyajjanjaba obuvune bwe yafuna mu mukono era nga abadde asunsuddwa mu bifo 2 okuli n'ekyomusambi w'omwaka wabula nga asobodde kuwangulako kimu ekyomukwasi wa ggoolo asinze. Korwa Kingdom TV amayinja ag'ebyemizannyo nze Brian Katende. Field here from Langerman. Back with the ball, field. He's not picked up on that.